ku Cancer Institute bankebere nfune obujjanjabi mpone ayina okukebera kwa bwerere nga bw'okyogedde nkiddamu nti kwaki kwa bwerere so obubonero buno so obubonero mu kansa bwe tulinda obubonero obeera ogenda kujja nga obulwadde bukuze lwaki nkusabye obubonero omuntu ayinza okuba ali naye nga kati tamanyi nti oba oli awo tanafuna ekirowoozo nti yandiba kansa obubonero tugenda bulaba naye mbadde njagala bannayuganda tubeere ne empisa ey'okwekebeza tolinda kufuna bulumi so obubonero buno we bulabikira kansa abakuze kubanga kati tunuulira kansa w'omumwa gwa nnabaana ayinza okubeera mu mubiri 15 years toyina kyowulira ninga munda mwali ali ampola so bw'ojja n'ogamba just a regular check kangende bankebereko bw'omanya nti olina akawuka ka siriimu buli mwaka jangu tukebereko ku kansa w'omumwa gwa nnabaana kubanga kisoboka okumufuna naye nga oba oli awo so abalala bonna bw'omanyi nti oli sexually active at least bw'oba nga tolina siriimu oli sexually active buli luvannyuma lwa myaka 3 jangu okebereko kansa w'omumwa gwa nnabaana omukyala so tukaduddeyo ku bubonero kati kansa wa bika bingi buli kitundu ky'omubiri kyolina kirina kansa waakyo akikwata ow'amaaso ow'ennyindo buli paati ya mubiri gwe erina kansa asobola okugikwata buli paati so kansa ono afuna erinnya okusinziira wa watandikidde bw'aba atandikidde mu bbeere kuba ayinza okutandikira mu bbeere naspreadinga mpaka tugamba oyo wa bbeere breast cancer so bwe tutunuulira kansa w'amabeere obubonero mubaamu akantu akazimbi akalinga nga akajanjaalo naye nga ukanyiganyiga tekaluma kali awo tokalinda kuluma bw'okawuliramu dduka jangu mu ddwaliro kubanga bwona okalinda okuluma atajja kuba akuze so waliwo gosanga nga enywanto eyingidde munda eyo kansa aba akuze oba nti wagambye obubonero eyo kansa w'amabeere abalala ebizimba nelizimba so tetulinda bubonero buno kyamagezi omuntu naye bwetunajjanga mulyanza okuta nti bwetunajjanga n'abalamu ne tujja batukebere tetugenda kweta mujjuzo ku Cancer Institute tewali buzibu eddwaliro lya gavumenti enkola za bwereere jangu ate n'ekirala kati bino nga amabeere tukusomesa naawe n'osobola okuddayo ewaka ng'osobola okwekebera mwe nga abali mu Cancer Institute omuntu nga ali waka nze ndi waka ogenze n'ogamba nti buli paati ya mubiri gwange esobola okufuna kansa waayo biki byenyiza okwewala negamba nti mu butuufu bwe weewala kino na kino na kino na kino na kino oyinza okuba yaddeko kakati kansooka embuuze wano ku Masengere muyinawo kajiimu k'abasitaafu tugenda mu Bulangeeri mugenda mu Bulange ne bakola exercise tugenda ne mu Lubiri tulina ttiimu y'omupiira tukola training naawe abamu balina gyms ewaabwe abamu balina ku byalo byabwe anti kati mbeera njagala tutandikire wano kati ngwadde waki tugenda abatagenda mu Bulange bagenda mu Lubiri okay so obulwadde buno osobola okubwewala nga ngenda kutunuulira embeera ezibuleeta ate era zembeera zezimu zetusobola okwewala bw'obeera nga okola dduyiro buli okola dduyiro omubiri omusaayi gutambula mu mubiri omusaayi guno bwe gutambula ku speed guyambako okufulumya ebikyafu naye ovudde ewaka tudde mu motoka ku mulimu otuuse otudde olidde otumiza KFC byonna byonna obiridde biweddeyo ogituddemu ekawungeezi ozeeyo omubiri oba ogunafuya okutambula n'ogenda ku mulimu si sayini ya bwavu kitegedde okutambula oba oli awo funako obudde tambula linnyako taxi obeeko wootuuka
ogambe nti kati wana wasigadde kantambule ntuuke ku mulimu. Omubiri ogufula nga guli active kisobola okuyambako okukendeeza ku chances ez'okufuna kansa. Ekyo ekirala obutakozesa mwenge. Okunywa omwenge omutono ennyo oba obutagukozesereza ddala. Waakiri nywako katono? Katini. Naye wandibadde tonywa? Mwenge gwonna oba mulimu ebika? Omwenge gwonna guba mwenge. Kasaba mubaamu alukoko. Waliwo eyangambye mbu bbiya si mwenge. Bbiya. So twandigambye nti omwenge togukozesa. Naye oba owulira tosobola nywako katini. Tulaba abantu abawangadde mu nsi abasinga banywi ba myenge. Bwewala omwenge n'okola dduyiro wano bayina omubiri oguli active. Kyekirala okukozesa bakiyita ni taaba. Sigala ne taaba waliyo n'abamulya. Waliwo abamulya, waliwo abamuteeka mu mmindi, waliwo abamuteeka mu papula n'abagula oyo owedde agize. So okukozesa taaba kuno kuleeta cancers nyingi nti kwakawuntingira for almost 75% of the cancers ezikwata abantu. So twandibadde tuviira ddala ku taaba. So oli bweyewala taaba abamaze olina kiwayogedde mu luli nga tandika ensonga y'okwegatta. Kaakati anti nzija. Okay, tukyagenda mu maaso. Oba kyoyagala kye mba ntukirako. Nakyo kituuka oyinza okirekayo. So ekirala bye tulya. Emmere. Okulya kwaffe. Tulya emmere ng'erimu nnyo envendiirwa, ejjudde fruits. Ate envendiirwa ze tugamba tozifumbira saawa kukyusa na kala. Kati Abaganda balina gundi eyo y'okusiika greens. Simanya ani yabasomesa. Bo buli kimu bakisiika. Okusiika buli kimu n'okosa butto. Oba otta ate enva. Ani yagamba Abaganda nti balina okusiikanga buli lunaku? Mubawaayiriza. Mubawaayiriza. Naye bantu bangi abasiika. So okusiika kubi si nsonga ani asiise. Nnyo. Mbadde njagala nkikkaatirize nti Abaganda kubanga Abaganda be bagamba basiika nnyo. Bakibagamba naye baba bawaayiriza. Babawaayiriza. Okay. So okusiika okwo si kulungi. Lya boyiro. Bana ine boyiro awooma. So wowe olya boyiro oba kalekaleko. Tugambye obutakozesa taaba, omwenge, okukola dduyiro, okulya obulungi. Okulya obulungi si kwe kulya ebitafutafu. Okukendeeza ennyama emmyufu, red meat. Okukendeeza red meat. Twettanira nnyo white meat, ebyennyanja, enkoko. Naye omuntu n'olya beef okuva January mpaka December. Mbadde manyi nti omuntu n'olya pork okuva January mpaka December. Ngambye red meat ne white meat. Ennyama eyo tugiryeko mbutono kubanga ekyankalanya omubiri kitegeera. So embeera endala gye tusobola okubeera nayo nti twewale okwegatta n'abantu abangi. Okwegatta n'abantu abangi. Oba musiraamu ng'olina bana, abo bana tebabeere babaweka. So kati eky'abasiraamu sijja kyogerako. Omuyisiraamu omusajja akkirizibwa okubeera n'abakyala bana. Naye bwe ziba nga nnya zino zizo wekka. Bwe kiba kisoboka. Kubanga tugambye nnya zizo wekka. So muli bataano mwekka. Temuyinaako mulala yina abeegaseemu. N'abo bennyini balina okuba nga bonna balamu like kati tujja tutunuulire kansa w'omumwa gwa nnabaana. Yakyasinze okukwata akati mu ggwanga. Naye ng'ajja kubanga abantu balina sexual habits embi. They are sleeping around. Omukyalo omu alina abasajja bataano. Lwaki kiteeka ku bakyala? Anti tuteeka scenarios ez'enjawulo. Omukyalo omu alina abasajja bataano. Oba omusajja omu alina abakazi bataano. Ate n'abakazi abataano abo nabo oluusi balinayo abantu baabwe sexual network eyo. Kati kansa w'omumwa gwa nnabaana ono
basajja be bamutambuza oyo basinga be bamutambuza amujja ku mukyalo ono namuletera ono n'atambuza gundi bwe kati ogenda okwaka network nga kakoze eki so bwe tugamba nti kansa ono yakyasinza okukwata akati mu ggwanga abasajja twetereeze kansubire gwe si bw'oli tulaba gundi bwe mutuukayo mugamba ekyo kyuma buuma kisoboka ekyo so embeera yogamba nti ekyo kyuma buuma ekole ki ebave mu bwongo kubanga nze ndowooza simanyi naye nga kati wetwogerera kokola omumwa gwa nabaana yakyasinza okukwata akati naye nga engeri gyajjamu fena tugimanyi nti musajja amuletera omukyala ate n'ava ku ono n'amuwa n'omulala n'amuwa omulala n'amutwala eri so kitegeeza nti asobola okusiigibwa ye asiigibwa bulungi kwalo kansa omala gotagamba atasiigibwa kati wamabeere tosobola musiiga naye omumwa gwa nabaana otambuza mutambuze n'atambula mu bantu ab'enjawulo then n'abaana abawala tubakubiriza bw'oba oli muto ebikolwa bino byewale obuto obutegeeza myaka emeka abaana abato abatannatuuka myaka gifumbiro tonaweza myaka 18 myaka 2 lindako 2 beera ng'okyali mu kusoma soma bw'omaliriza okusoma ng'oli myaka 25 fumbirwa omuntu oki musajja omu kasita onoofuna abangi owedde ate era kasita wenyigira mu bikolwa bino ebyabakulu ng'oli muto kwegamba cervix yo oba ogi openinze to a lot of infections in future emboozi neya kansa ekyamazima mpanvu tesobola kugimalako leero naye ng'oba oli awo bingi bitwandagadde okutegeeza bannayuganda njagala mu bigambo byong'owumbawumba bannayuganda obawulire kyoyinza okuba nga tukireseeyo naye nga kikulu nnyo naddala abantu okutegeera ebbanga lino kikolagana ne kansa kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti embeera n'engeri gye tujjanjabamu kookolo mu ggwanga yeeyongera okutereera buli lunaku tetwagala mubeere eyo mufe tulabye ebisobola okuleeta kansa tubyewale then tulina waliwo ne system y'okuyimmunizinga abaana bano abato abawala cervical cancer abaana baffe tubaleke tubakubirize bakole ki bafune immunization eyo tulabe nti tusobola okwewala kansa asobola okwewalika then oyo atasobola tulabe nti tufune enzijanjaba ennungi tulaba nti gavumenti etaddemu bintu bingi tugenda kuba tukola bone marrow transplants tugenda kuba bino PET scans ezibadde zitwala abantu ebweru nawe wano zigenda kubaawo MRI magnetic reasoning biki so tulaba nti sente eno ku Uganda Cancer Institute government eteeka mu buli ekisoboka okulaba nti tusigala nga tuli ku mutindo nga center of excellence mu kujjanjaba kansa Munnayuganda yenna ali etofiira waka jangu enzijanjaba ya bwereere waliwo abantu abalala abagamba nti balina obujjanjabi oba oli awo obuyinza okutaasa kwokunoonyereza kubeerawo abantu banoonyeza nnyo ku AIDS ne bakola obudomola n'ebirala nga biyinza okuyambako ku kukendeeza obulwadde buno obwa siriimu ku kansa kiri kitya mu bantu abanoonyereza ku kansa ab'enjawulo waliwo nacho chemotherapeutic laboratories bali Wandegeya bali mukola tubanyoni Dr. Nambatya bali mukola okunoonyereza okwo abo ndoza tubamanyi ffenna nti bali mukola okunoonyereza so abo sofa be mwakategeerako bemumanyi nti bali mukola era oli bw'abanga alina okunoonyerezaako okwenjawulo agende mu abo bamuyambe asobola afuna engeri gyegattako nabo mwe mujjanjaba bujjanjabi oba temuyamba tujjanjaba naye tukola ne research naye ate ffe eyaffe si eri alternative tukola research kubanga ne moto yaffe egamba research is our resource ne protocols ezijjanjaba kansa endwadde ezimu kubanga buli bulwadde bulina protocol yabo kansa so zazuulibwa mu nsi yonna zazuulibwa ku Cancer Institute ate ebyo mbadde sibikugambye wane waffe emulago kikiraga obukugu bwammwe obwenjawulo so tukola researches naye si mubiri weewaawo twenza nnyo toyanzege abadde mukyala Namulindwa Christine okuva mu Uganda Cancer Institute tuba n'ensonga z'ebyobulamu buli lwakuna okulaba nti bannayuganda abeera balamu Ssaabasajja ayagala abantu okubeera nga balamu yensonga lwaki tubaeko n'akaseera kano ne tukawa abantu abali mu kkowa ery'obulamu ne bajja ne babaako bye batubuulira nkakasa nti naawe wali eyo otegedde ku nsonga eno genda bakebere ku Uganda Cancer Institute ate batugambye obujjanjabi bwa bwereere
omulwadde ye bajja mmuwa emmere bajja mmuwa n'ew'okusula. Nze Maurice Mukibyo Mugave sikalangola batefaine yaffe ayi Katonda kuuma mu maaso moogi.